embeera embi nga bamaliridde okukola kyonna ekitaagisa okukola okukyusa obukulembeze mu nsi zaabwe so si bannabyabufuzi kati bakomredi mwenna obudde bwe tumala nga tuyomba ne byabufuzi ffe kennyini tuba tumala obudde bwaffe aye n'ekintu kino kifuula nti diversion lwaki nyongera okujjukiza njagala okukwata bulungi nnyo lwaki nyongera okujjukiza ekituufu kiri nti buli muntu mu Uganda alina engeri gy'alabamu ebintu bye ekyekisoboka ekyokubiri buli muntu alina right okukola kyayagala wabula right ogikozesezza otya okusinziira ku mbeera egenda mu Uganda nti munnabyabufuzi ng'omuntu ye investor akwata sereze nazinvestinga mu byobufuzi bw'amala okuyitamu abaagobolodde kati ffe abawagizi era baagala enkyukakyuka ffe fokasi yaffe twagala kujjako Museveni so si bufo buno era pulezidenti tugamba nti abantu bangi batunulidde nnyo obufo okusinga okutunula entebe ennene era nituseemu tubagamba nti ewatali pulezidenti ng'ali mu state house bannabyabufuzi bonna bate batugasa ekyo naye twakkiriziganya nakyo nabukyo bulungi kati kyenjala tukkiriziganye nakyo bulungi kyekino wali wammanga oba olabye MP ng'agenze ku mukolo gwani gwaliba nga NRM gwaki toyomba na MP oyo muleke alime kumalira data na budde kubanga tulibalabira kuki ku bikolwa byabwe essaazi lwa MP okulonda olwaggwa buli omu n'akola bibye balina right egenda ku mikolo gyonna gye baagala olw'ensonga right yaabwe naye omuntu oyo alina okubeeramu n'obwongo bugamba nti mu mbeera eriwo essaawa zino bananda batya nga ngenze ku mikolo egyo kyekikulu kya byonna bw'aba tasobodde kufaayo bantu kumuga nti banamulaba ku mikolo nga asobola okugenda tomumalirako budde muleke kubanga alina right ye kati gwe nawe saagala omumalireko maanyi na budde ng'oyomba na budde abantu abo tubaleke naffe tweweemu buleeke ensi ebalaba naddala ffe aboogera ku mitimba tubaleke ekirungi nti you observe ani abali mu struggle mubamanyira batambuza ensonga muleme kumalira budde kuba MP bakansa bakimane mubaleke kuba twabagamba da president baga nti tubalabira ku bikolwa bye buli munnabyabufuzi alina price tag alina omuwendo ogumugulwa ate Museveni center azirina era abantu bano emisana boogera birala ekiro bakola birala kati ngenda basaba abantu bali muleke bawa budde kuboogera kubaleke kubanga lwaki kugatubaleke wano tukimanyi bulungi nnyo nti n'okugenda ku TV za Uganda ng'oli wa national platform lwakyukakyuka oba promotinga TV eyo mu MP oba kansala wa Chairman C5 atannakitegeera nti tuli mu boycott kiki ekimutula ku TV eyo bwabanga tasoma channel kitegeeza tajja kutegeera era tajja kuwulira yayagala kugenda na bigendererwa kyokka nga yitamu TV ne radio ezikuba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'enkyukakyuka kuliko BBS ne radio CBS kuliko Natasha Broadcasting Service bukedde byonna birwana president waffe netu bakulaga nti ba MP abalonde ba national platform bagenda ku radio ezo nga babuuza ate bennyini balwana Robert Kyagulanyi Ssentamu babayita ku mikolo Mayiga bayita ku mikolo ne babeera ku mikolo gye ng'ate abo bennyini bakimanyi nti Mayiga yalwana Kyagulanyi Ssentamu n'okutuuka olwaleero kiki ekibatwalayo so abantu abo tubaleke bakole bye baagala bibanyumira time egenda tuuka ng'obukulembeze gyali yenna buli kimu akiraba kyenjagadde obbaga mu mirembe gino mbasaabusabi temuleka n'abantu mubaleke tutunule ku focus ya president kubanga jali yatugamba nti agenda kusafeesinga essaawa yonna naye agenda kusafeesinga twagenda tusanga tuyimire tutya era nga tweteese tutya kyekikulu kya byonna ebisigadde tubireke kubanga n'abasibe abali mu makomera nabo beetaaga freedom yaabwe naye ng'ajjukira baagendayo lw'abantu abo era ne ba MP bukyanga bawangula tebagendako mu kkomera kula abaana abo kati gwe omwana ali mu kkomera awulira atya nga MP tafaayo wadde okubako kya contributives wadde okubako kyayogera ku kutugumbula n'okunyigiriza bannayuganda nga yaasirise gwe omwana ali mu kkomera omusuubira kukola ki era gy'omusuubira embeera agenda kumagenda kubeera ki so babantu bano tubaleke bakole bye baagala ensi ebalabe kubanga bo bali ekintu kiri kimu nti bo basizi ba nsimbi era bafuna mu ki bafuna mu nsimbi kwe kusaba kwangu okwo era kwenjagadde okuyisaawo alright kati zino security alert nzikoze emisana nzize ku Saamusanvu nenkola video eno nzijeeyo omwami omu kubayita Adonia Ayebale ngono yakiikirira Museveni mu lutuula lw'amawanga amagatu lwa UN era ndoza atula Washington DC omwami ono nkoze video gyeri ku YouTube ne ku Facebook nemba profile ye ebikolobero bye obufere bwe na buli kimu kyakola
nabani abamuguluminga yajja atya mu Uganda bani baganda be ebintu badda agikola atya buli kimu gye kiri ku YouTube mugenda kiraba video kiri nagikoze kati mutegedde era nenkola mu security alert ona security alert njala ziddamu abantu basobola okumanya president wali asobola okumanya kubanga ayinza okuba emisana tagirabye ngena asobola ogiraba. Alright, Mr. President wa Kyagulanyi Ssentamu kano njagala kakuweereza specifically kako ne banna Uganda mwenna abagala enkyukakyuka era bali mu mission eyokuba nti munno eggwanga. 1, Mr. President bwagendako ku mugasezibwa n'okola by'olina okukola n'ovaawo ng'omusajja omutabaazi mbategeeza nti abasajja bakyanoonya nakati babula kusumulayo mugga guteeka kungulu kunoonyaamu n'ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiriwa. 1, mba ntegeezeza nkutegeeze nti waliwo spy software ompya ekitongole ekya CMY n'ekya ISO ne SFC ne Crime Intelligence kubaafuna kati nga software ono bwe baba balina enamba yo ngeri gyesitalingiddwa mu manyago enamba eyo basobola okumanya omuntu gw'essimu gw'okutte basobola n'okwaloketi nga wooli as long as nti essimu ekola ki essimu kweri kati ekiteetaagisa ate kumala kukubira essimu kutrackinga nti oli luddawo aba ku tracking eno just bo bakwata bukwasi namba ya ssimu eyo ne bagiteeka mu software ne babulya omuntu gw'essimu mweri ne location weeri. Kati Mr. President saba kutegeeza nti be aware nti bana basajja basobola okukozesa advantage eyo wa software eyo ne bakwaloketi nga bamanya wooli olwankubadde batokoze posti oba to recordings oba tokoze eki basobola okukozesa software eyo okutrackinga wa wooli nga bakozesa software eyo nga bakozesa essimu omuntu gw'essimu. Ate era ne bangamba nkutegeeze nti ne oba oggyemu layini yo emanyikiddwa registered ngeri manyago n'oteeka mu layini endala teri manyago the moment kasita ogiplacinga muntu gw'essimu ogwo era ebalaga nti ono akyusiza layini ataddemu layini eno muntu gw'essimu ogwo era still bakyasobola okukola ekintu kyekimu. So Mr. President wona wooli nsabye okutegeeze nti software oyo bamulina era bagezaako nnyo ku tracking z'okumanya wookola ki okumanya wowooli. So kino nkiwadde president naye nammwe kennyini bannansi abawuliriza mutwala initiative okugoberera security alert eno mumanye bulungi nnyo Museveni wewe tumutuusiza okuba nti kati ali mu dduka okuba nti ayagala kuyagala kunoonya president waali so mukitegedde. Security alert esooka ngimaze naye nga nagikoze dda n'emisana. Security alert eyokubiri bannayuganda mwenna abawangalya mu Kampala mu divisions ze Kampala zonna niyo okusingira ddala mu Kampala Central ndi wano bategeeza mu kikwekweto ky'okugoba abatembeyi abatunda ku makubo n'abavuzi ba dwoda ekyagenda mu maaso. Ekikolwa kye baakoze stage zonna kati eziri mu Kampala Central zisinga obungi zonna z'abakozi ba kitongole kya ISO ne CMY zonna ze baliseemu n'abavuga boda kati ez'empya ez'amasannyalaze n'empya zennyini n'enkadde sito basobola zikozesa njala bategeeza nti abasajja bwesinga obungi bonna baliseemu busajja bwe buli mu Kampala Central bwe bugenda okukolamu emirimu mweno kampeni y'okulongoosa ekibuga bonna bagenda kwera bambega nga babega abasaabaze bwe basaabaza n'okuleekinga bano bayimiridde kukola ki boogera ki kye bazzaako buli kimu. So njala bategeeza bonna batambulira ku bodaboda mu Kampala Central n'ebitundu bya Kampala bino bikola Kampala mubeere aware about that nti mujja tegeera nti bano abasajja bali ku paniki era n'ensonga ezimu ezaago bye batembeye mu Kampala si lwakuba nti baali baluddeko nnyo no baali beeraliikiridde nti engeri abantu gye bali abangi ku street kyangu nnyo president okuvayo gy'avudde ekibuga ne kijjula mu ddakiika mpa wekaaga ne babulaako gwe bafulumya ate ne lukola ki ne lukoya. Y'ensonga lwaki baateeka amaanyi mangi nnyo okufuna batembeye mu kibuga Kampala wakati bagamba nti balongoosa kibuga no kyali well calculated nti was a security move okusinziirako ku intelligence yaabwe yali security move okukyusa abantu bajja mu Kampala wakati naddala abatembeyi ndi bakendeeze ku mujjuzo gw'abantu guli mu Kampala gusobola okubaviirako ekizibu ekyo yali move yonna nga bweri. Awo tuvuddewo security alert nzimaliriza bulungi nnyo. Njagala tusooke tuwulire emisango egiteekeddwa ku emisango empya egiteekeddwa ku Comrade Waiswa Mufumbira lwakuba nti volume ebadde wansi okusinziira ku ba recordings nenjala mulize emisango gye bamutaddeko emipya. The particulars of the case are that
Kati bamukomeza mu kooti olwaliro ate omulamuzi namusomera omusango mpya nti bwe yali ku kitebe kya National Platform ekavule ate yayisa bubi omusirikale wa poliisi n'ogoba gumutaddeko olwaliro kugamba bwe bamujjako guli wiiki ewedde kati ale bamuzizzaako omusango nti yayisa bubi owa poliisi ku kitebe kya National Platform ekavule. Alright, olwaliro video gyengendo bakolera nabagambye onakulwa nemisana bagambye ne kulwokusatu nabagamba tugenda ngenda basi ngenda kwogera ku sige Tommy n'obukyaayi Museveni bwalina ku bantu naddala Abaganda. Kati ekizibu kya Museveni mu Uganda yonna all over the country si mawanga gali agasigadde ekizibu kya Museveni ng'omuntu ekizibu kye Baganda. Agenda okulya bengenda okwogera nga gwe bikutabula obwongo tobitegeera nkusaba video eno gibooko giyiteko ojja kuddolala ekizibu kya Museveni mu Uganda ne gurupu ye y'abagwira in fact Baganda. Kati njala sooka kubuuza gwe ng'omuntu omukulu omwana omujja na nnyina ng'azze mu ddyo okufumba omwana omujja na nnyina ebiseera bisinga taba mulungi eri abaana b'omu nju. Kati mu Uganda Museveni yajja na nnyina mwana yajja na nnyina mujja na nnyina mu Uganda gwe tosuubira nti omwana omujja na nnyina mu Uganda alina kyasobola okukolera eggwanga Uganda. Nkiddamu Museveni mwana mujja na nnyina mu Uganda yajja na nnyina mu Uganda gwe tosuubira nti omwana omujja na nnyina mu ggwanga Uganda alina kyasobola okukola. Mu bitunuulire nnyo famire ezisinza ofuna obuzibu mu Uganda naddala nga Senkulu Mandwa oba mukulu wa family oba kitaata w'omu nnyumba afudde abaana basinze okwawula famire z'abantu be baana ensoole oba abaana abajja na nnyina abaana bafuuka ekizibu. Kati njala kuwa ekyokulabirako ky'osobola okutegeera. Mwenna mulina famire mu famire zammwe mulimu ensoole mulimu abaana abajja ne bannyaabwe abaana abajja ne banne babeera so dangerous eri abaana basigadde mu famire. Ebiseera bisinga abaana abo bayinza n'okujjira mu mbuto ng'omukazi amuleetedde mu lubuto n'amuzaala n'amusiba omusajja. Unfortunately omwana ayinza n'okumaliriza nga yasikidde omusajja era ekidda okutunda bya bugagga na kucunya buli mwana yenna enzaalo y'omu lujja olwo okubasaanyaawo. Kati ne Museveni omwana omujja na nnyina tasobola kwagala ggwanga Uganda akimanyi gye yava amanyiyo obulungi nnyo. Mwenna mumanyi ebintu ebibeera mu famire zaffe n'abaana abajja na nnyina. Kati ne Museveni mwana mujja na nnyina tasobola kwagala ggwanga Uganda. Ate era mu kujja ne nnyina bonna ebaatula ne basoma ekintu kimu nti ekizibu kye baali balina mu bulamu bwabwe the only obstacle is Baganda tribe in Uganda. The only obstacle oba ekiziiza emiziziko gye baali balina mu bulamu bwabwe bonga bo babayita Baganda. Kati Museveni kwe kutandika senior campaign against the tribe known as Baganda in Uganda who are found in central Uganda. N'agiteekako obukyaayi. Obukyaayi buno tebuvudde leero n'Abangereza baabututeekako ne babukwasa Obote n'abukwasa Nyerere n'abukwasa Museveni kati akyabutambuza n'olwaleero. Ompulidde bulungi nnyo. Ku lunaku lwabadde lwa Sunday oba mbwe basenabidde nakola video Comrade Masembe n'akubaana essimu n'atubuulira ebintu ne mbitegera bulungi nnyo. Wabula nafunye okuddibwamu kw'amaanyi nnyo eri ekintu ekyo abantu bakonfamiza ekintu kituufu nnyo naye ekyo tekibadde kye kyokka kansooke nkuzzeeyo. Museveni bwe yali yalwanira mu Luweero Triangle Abaganda basukka mu miliyoni 2 battibwa teri yabanyegako era tewali kijjukizo kyonna kiwandiika nti bano Abaganda bataddeko ekijjukizo bwekiti era kikyalibwako no tekiriyo. Museveni wamala okutta abantu b'e Luweero n'asitula abantu be n'abatwala e Rwanda ne batta abantu baabwe era abantu kyova nti bateekako nti baki Baganda Bahutu. Bw'avaawo n'agenda
mu mambuka ga Uganda n'atekayo koni abasirikale byasindikangayo bayinanga ne mutagiza za Kiganda ngira boogera Luganda ne batukola ebikolobero ku bantu bo mambuka eyo simia campaign waliwo ekibadde kigenda nga bulunaku nga abasajja n'abakazi bali mu government ya Museveni bagenda basiige Tommy Abaganda mu meeting ez'ekyama kibayita simia campaign nga Museveni akifacilitatinga nga ne Nobert Mao mwamuliranga abyogera Anita Among speaker nenga abyogera n'abala bangi nnyo nga simia campaign yaabwe eri against Baganda nebo otuuza omuntu yena n'omubuuza nti gentleman can you please briefly explain what Baganda did to you? Nobody can explain. It's just because Museveni and his team they tarnish Baganda, they have been blackmailing Baganda all along. But if you come out and pinpoint someone that can you please explain what Baganda did to the rest of tribes in Uganda, nobody can explain. But Museveni and his colleagues, they are moving all over the country, smearing propaganda, blackmail against Baganda. In his own voice, in the video which I'm about to play for you, he confirmed that he hates Baganda and he's going to deal with Baganda as he used to do before. So, ekintu kino kivudde ebbanga ddene nnyo nga kijja naye tewabadde omunabyabufuzi yenna abadde ayinza kugamba nti kiki ekyatuuka ku bantu abatulugunyizibwa nga ate bali mu nsi yaabwe kubanga ffe mu Buganda tuli wakati gw'omutima tetulina muntu gwe twayita okitegeera abantu bonna bajja ne batwegattako mu mirembe mu Buganda omuntu gy'ava n'ajja n'agula ettaka n'azimba n'asoma n'awasa n'azaala n'akula n'abaana ne bakula n'azukuza naawo nga tewali amugambyewo ekitali kimu mu kitundu kirala kubanga naffe kennyini Abaganda tetuli balungi mu kutambula genda mu bitundu bira bya ggwanga. No, we are not good travelers. No, tosobola kusanga muganda nti yagenze n'asenga e Busoga oba yasenze Mambuka yasenze mu bukiikakkono mu bukiikaddyo mu Maserengeta. No, tekiriyo. Ffe twamanyira kubeera wano abatono nnyo bagenze kunoonyayo ssente n'engeri enkomerero ya byonna bakoma okwaboobwe ne bo bajja ne batuula mu Buganda nga teri abakutteko era nga tewali abanyeze era tewabeerawo nkaayana. Abamu baweebwa amanya ne bakkirizibwa okuwasa n'okukola buli kimu naye bo bw'omubuuza kiki ennyo kyemuwalanira Abaganda tasobola kikugamba kubanga bano abasajja basomesa abantu baabwe okuwalana n'okukyawa Abaganda. Ye programu gyendeesa olwaleero era njagala buli omu obeere ng'okimanyi bye tugenda okwogerako. Naye ndowooza olw'okuba nti obudde bwe nnina olwaleero kansooke ndowooza mpite omukulu ono ajja tugende tugenda mu ddakiika 3 then tulyoke tugende ku program nga nali njidde ngitegese ye katusooke tumugye wano asooka akole kyalina okukola. Ya kansooke keep quiet. Kansooke mpite omwami ono tusooke tukole kyalina okukola kubanga manyi obudde alina butono. Nkale sebo nawe gye baliko sema. Obudde mmanyi olina butono era njagadde okwedda zikazo nga bwe wazinsabye ndyoke ngende mu maaso n'ebintu byange. Era ojja kunsonyiwa nnyo ne wakubidde ndi ku maili naye kirina buzibu nja kwogera kanoyiza akaba mu background ka disregarding naye kasita kikulu nti eddoboozi liyitamu. Yes sebo. Dakiika ntono nnyo. Waliwo obubaka president bwe yatuwa bannayuganda mbalamusizaako mwenna in the interest of time sijja kgenda mu bingi naye waliwo obubaka bwa president bwe yatuwa obumbadde ku mutima ebbanga lyonna. Obubaka obwo president Kyagulanyi yabutuwa emabegako awo ng'akoshoninga abavubuka Abaganda era bwali bugamba oba buwulira genda maaso. Omubaka ogwo yayagamba nti abaana ba Buganda gino obubaka gye muli tewali agenda kuvayo mulala kubataasa okujjako mu bennyini okwetaasa. Ndowooza obubaka obwo wabuwulira.
era ensebuulira ssebo naye ekintu kino njagala mukimanye nti nno kuba nti yali ku mukolo gwa Buganda nga yogera n'abaana ba mu central wano naye wenna omunauganda wooli oba oli mu north oba oli mu east oba oli mu ebyenjawulo tewali agenda kukutaasa okugjako ggwe nange nga twetaasizza ffekka okusookera ddala nga ntandika okubaako byempisaawo wano bannayuganda nawulidde ng'owa security alert ku president ku masimu ge g'akozesa ekyo kituufu nnyo president kyalina okukola alina okubeera ne layini endala ez'enjawulo nga teziri mu mannya ge mu baana baba muli okumpi awo n'essimu ez'enjawulo ate essimu ezo zireme kutambula essimu ezo zireme kutambula kugamba nti atambula naye avudde naye omukono agenze naye Masaka agenze naye Luweero nedda essimu erina okubeera mu kifo wagisanga wajja okwogerera esigale awo kubanga nze kino kikugamba kubanga nakolako mu bitongole by'amasimu era mmanyi bwe tuba tutracking ennamba tutunuulira patterns emirongooti gyatambuli message gye buvaamu under time so many lines of communication and many phones for use in communication naye nga ziri static mu bifo ebyenjawulo bya communicatingiramu oba mu locality eyo nga tebisukka mirongooti tebifuluma mulongooti gumu ne bigenda mulongooti omulala ekikulu nnyo so no movements to various specific locations by those phones bano abali mu security ba observing patterns z'essimu ezo based on the communication patterns z'aba ayisaawo basobola omukwata naye ekirala ekyokwegendereza bano ababooda be batadde mu kibuga ababoodaboda abo ababoodaboda ezo intelligence zize ku monitoringa Bobi Wine waali we bamulabirako wonna nga zikuba amasimu abamu balina n'emmundu bali armed abo nno baalabyeko ba mu kibuga bokka naye ne mu butawuni obwetoolodde Bulenga Busega bonna mwebali bangi so omukulembeze alina okwegendereza amanye nti nno si buli wa booda gwagenda okukwata buli muntu gwasanze agenda kuba nga ali ku sayidi ye kaakati mangu ddala kanzire ku kino ekirala ekiri important okutunuulira president nkwebaza wookutte waluma tulabye nti sanctions ezitandise ku Museveni atuuzizza obukiiko mu state house Kagame naye at the same time n'ayita olukiiko n'alutuuza ewuwe e Rwanda ne mukyala we n'ayita aba UN agezaako okutereeza sanctions ze babataddeko ompulira ssebo ensi okuwulira ssebo so kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti president wakutte watuufu ne sanctions zino ze batadde ku Rwanda tulaba Kagame approaching Lindsey Graham amuyambeko okulaba nti sanctions ezo zibeera lifted ebalekao yagamba nti ebalekao yagamba abadonors nti go to hell yayogera ebigambo ebyo mu vidiyo ezimu zabadde akola naye sanctions ozitandise omuluma ate kakati apangisizza Lindsey Graham amuyambeko okulaba nti sanctions ezo zibeera lifted so kitegeeza ki nti wetukutte watuufu wonna we tuli abannayuganda buli omu asindika kyasindika tujja ensolo kweri ku kizigo kakati konsaani esinze ddala okundeeta wano olwaleero okutegeeza bannayuganda ku nsonga eno eya Rwanda genocide ensonga ya Rwanda genocide eyaliwo mu 1994 April 1994 era ensonga eyo ffenna tukimanyi abava Uganda tukimanyi nti nno Abanyarwanda si balungi mu kukuuma information Abanyarwanda kyova olaba ne mu buwanga bwabwe tebalina bijja we baziika bantu information ebakwatako teri documented yes Abanyarwanda wofiira we bakuleka ne beeyongerayo nebetoloola tebalina bijja nze akikubuulira kino nti Abanyarwanda culture yaabwe tedocumenting nga culture ya Buganda eri documented to over 200-400 years ago eyaffe abazungu bagezezzaako gisuula ate nga basanga abantu baffe si bayivu balemererwa Museveni ne Kagame mugenda ne Salim Saleh mugenda kulemererwa okudestroyinga culture ya Buganda bw'obeera e Rwanda bakugamba Kagame yabaninga tribes eziri e Rwanda Kagame yagoba tribes nti tojja ku identifyinga nga Mutuusi nga Muhutu
ekyobuhutu kyebalabanga ekibi bakiteeka ku baganda kubanga Rwanda currently tosobola kugamba nti ndi muhutu ndi mutuusi ekyo yakibaaninga kubanga bamanyi mu nti abahutu babi nnyo bo bamanyi ng'abatuusi wadde baalumba abahutu mu nsi yaabwe ne bagamba nti kaakati tukyataakinge ku baganda kibenga kitambulira ku baganda bakiyita kiri bakiyita kikwa era ne bafunulira awanda eri n'agamba omuhutu ono n'awanda ebbali bamanyi nnyo okuwandawanda kyovola abalina obusungu obw'ettumbiizi soko muze bangamba bituufu abanyarwanda tebalina bijja mbadde sikimanyi ekyo abanyarwanda tebalina bijja kugamba abanyarwanda nze mbategeera bulungi nnyo kubanga mbakozeku research ate ne Kagame oyo engeri gyakulidde Uganda Kagame etribes mu Uganda zonna azimanyi Kagame buli tribe mu Uganda agimanyi n'ennono zaffe azimanyi kubanga yajja wa myaka ena mu Uganda awo mu early 60s mu 56 in between 1956 and 1960 weyajjira Uganda nga wa myaka ena Kagame time gy'abadde Uganda amanyi Uganda era n'Oluganda alwogera kyovola bwe tunaamusaliramu obuntu buno ajja bufuna naye message yange eri Kagame eri emu ndowooza nja kugimuyisizaawo mu lulimi Oluganda kubanga alutegeera oba Oluzungu abaana be n'abamwetoolodde bwe bategeera kano kankayiseewo mu Luzungu Kagame mujja kukamusaliramu mukamutuuseeko. Regardless the kind of blackmail and the deep-rooted hatred Kagame you have towards Baganda people as a tribe in Uganda, you are casting stones. Kagame, you are casting stones. Our history and heritage is written and can never be erased by anybody. We are a civilized group of people, and we don't have any history of genocide or hatred. In your country, you have the history of genocide because you witnessed the first genocide in Rwanda, and then you came to Uganda, created a genocide in Royal Triangle. You and Museveni, you created a genocide that you do not even want to remember Museveni as a person in Uganda. Kagame, you went and created a genocide in Rwanda and killed many Tutsi people to win their trust in you. Even Gisa Regema, who fought for you, who fought the war. Regema won the war, and the fact that after he won the war in Rwanda, Kagame, you sent a messenger to guarantee and confirm that indeed Gisa was dead. At Kagitumba, remember at Kagitumba, the word Kagitumba, even some of this history, educated Rwandese know about it. The messenger Kagame sent to confirm the death of Gisa, Regima, because Regima had refused the evil plans they had about the people of Uganda. Regima also had been in the refugee camps. He didn't want the bad motives by Kagame and Museveni. Both Regima and Nyakairima. Nyakairima was the best man on Kagame's wedding. So Nyakairima refusing their plans in internal affairs. That's why they also eliminated him. So the people that killed Regima Gisa, Rwandans should know, was masterminded by Kagame. And Rwandans also need to know that the genocide in Rwanda was a work of Kagame after he had shed blood in Uganda at a Royal Triangle. This is why he has put up Okwibuka to keep that pain in your heart so that you look at him as a god. You build a legacy around him and instilling across the region, the Great Lakes region, to enhance you, to develop Rwanda. But Kagame, you're casting stones. That is your message. That is the message. Mwami Lumbuye kanzeyo ku Luganda wetwogereramu akubana akasaliramu Kagame. Naye ndi munyamivu nnyo nti sinaba kulaba kiwandiiko kyonna kiva mu Mengo kyogera ku bintu bino byatadde ku Buganda. Ekyo nakyo kinnuma ku mutima. Naye kyenjagala okuwa obubaka abakulu baffe ab'Emmengo nti kirabika tebalina policies and priorities Emmengo. Tebalina policies kwe batambula
olya kuyamba bannayuganda. Mwami Mayiga, you lack policy, feasible policies that are developmental for the people of Uganda. And this is so sad. Kubanga bw'ogamba nti policy ezo ziri mu kukola kaabuyonjo nga tovuddeeyo kuba wawulidde ku statements ez'Abaganda okuba lebolinga behind the issues of genocide n'otobaako ky'oyogera ate nga facts zino ozimanyi kibi nnyo. Kyekyo kye mbagamba nti nno Abannayuganda obubaka bwa President bwe yatugamba nti baana mmwe Abaganda teri agenda kubalwanirira okuggyako mmwe mugenda okwerwanirira. Bwe tunaatuula ne tusirika teri agenda kutulwanirira okuggyako ffe bennyini bwe tulina okwerwanirira. Kino ekibinja kya M23 kye baakuliyetinga kizze ki evolvinga over the years. Wandisebo? Genda maaso. Ekibinja kino ekya M23 kizze kyeyubula kankankose ekigambo kizze kyeyubula. Abannayuganda balina okukimanya kino. Ekibinja Kagame agenda e Rwanda okukwata obufuzi bw'e Rwanda mu early 90s, 1991, 94. Bwakwata obuyinza bw'e Rwanda, Kagame mu 1996, between 1996 and 97, yatandika FDL, Alliance of Democratic Forces for Liberation of Congo. Linda katono nnyo. Ogambye sanctions already zatuuse dde Wanyambi ne mutabani we. N'oyogera ne ku sanctions eza Kagame. What a message yakagwana esoma bweti. Good evening, sir. Some updates from the White House. The White House is planning to put travel ban to top Randy's official, but call from Kigali to Senator Lindsey Graham has eased the ban, but anytime the sanctions and travel ban are coming. Message wetambula. Tulina okweyongera okunyigiriza tetunyigiriza, tulina okweyongera mu maaso nnyo okulaba nti tetupushinga okulaba nti omusota gwa Kagame tugugoba tugukuba ku mutwe ntugugirawo ddala. Genda mu maaso. So mbadde mbabuulira ku M23 eno kubanga bamu ku mmwe temumanyi M23 kye kiibwe. Bwe mutategeera history ono temujja kutegeera kiki kyetulwanyisa. M23 ebeera incepted but under what they call Alliance of Democratic Forces for Liberation of Congo, nga bagiyita AFDL between 1996 and 97. Naye baalinawo obutakkaanya awo mu kugabana eminyago egyali Congo. N'ekyuka mu 1998 wakati wa 1998 ne 2003 ne wabeerawo gye bayita RCD, eyo bagiyita RCD bagiyita Congolese Polar Democratic. Eyo RDC nevaawo nayo mubutakkaanya mu mid 2000 ne bajja ne CNDP. CNDP eyo the National Congress for the Defense of the People of nezo nga balwanirira batuusi. Balwananga balwanirira batuusi. So bali balwanirira batuusi. So mu 2013 yawo 2012-13 obadibatinga M23 nejja. M23 bwejja mu 2013 yawo netandika emivuyo egy'okubba nga bakolaganye ne Museveni babbe babiri babbire wamu bamakinga sure nti nno ekintu kyabwe bakikutte bulungi. Bamakinga sure nti ekintu kyabwe bakikutte bulungi. So M23 eyo Kagame azenga agamba nti M23 they are Tutsis from Congo. N'amala n'akyusa these are Tutsis from southern Uganda. N'amala n'akyusa n'acknowledging nti Batusi bava Rwanda. So tulaba nti position ya Kagame is switching over time. Ndoza mwena mukitegeera ekyo. So ekintu ekirwanyisa bano America bwebanga ekuba M23 nga bava e Congo, bano abantu bajja n'emitima emibi ennyo towards bajja n'emitima emibi ennyo towards our people. Era be bali mu bitongole ebyenjawulo. Abantu abo abalina emitima emibi nga bali mu society yaffe tulina okusituka ne tubeerwanako ne tubeegobako. Eno ensonga teri ku baana Baganda bokka, eno
ensonga eri kubaana n'abava mu north abava mu east abava waka ng'oli munauganda mutuufu mulaba mubiro abadde obubaka ku jjajja abadde amutwala namugamba today it's me tomorrow it is you ng'akootinga Fide Bongole Lutaya ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti nno ffenna kitukwatako ng'abannayuganda bannaye tulina okusituka ne tulwanira ensi yaffe ekyo mulina okukitegeera nti tusituka ne tulwanira ensi yaffe ffenna wamu ekyo kyenyinza okubagamba bannayuganda bannange naye nga ensonga ya Rwanda yo mulina okukimanya nti kati abakutu abagobye Rwanda ayagala be raising from the history of Rwanda agiteke ku baganda mu Uganda ekyo tulina okukirwanyisa bano abakutu bano abantu bajja n'obusungu bungi nnyo bamanyi nti omuganda yabatta ate n'ekyo kiri nti tebagamba nti muganda yekka ye yatta bagamba nti buli ava e Uganda baguyita omugande oli mukyoli oba oli mu bisubu oli muki baguyita omugande so boba munaganda yeba mukutta abanyarwanda so ekyo mulina okukimanya mulina okuba nti twegatta ne tukirwanyisa nayogerako n'omwami mumanyi John Nagenda rest in peace John Nagenda bwe nsisinkana John Nagenda n'aŋŋamba nti nno baafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo mu constitution ya Uganda nga balaba Museveni entrenching abanyarwanda mu constitution ya Uganda era n'aŋŋamba nti ekintu kino baali bantu bataano nga Museveni be yataddewo okumuyambako mu constitution ya 1995 waliko ne former governor oyo mwami Charles Nyonyotono Kikonyogo era Museveni gwe yasooka okugamba nga afunye akalulu kamu mu parliament Terera. Linda ko obuze terera baba. Network ye kujjeko wali. Njagalo de wali wogambira nti na Constitution 1995 ono kuyingiza amagwanga ly'abanyarwanda yali yingizamu ne bani abali okubanga awo network webulidde. Kakati bawala ko influencing mu constitution nga bagikoze nga lesemu abanyarwanda mbabazi yakiri nnyo emabega okubayingizamu. Mama mbabazi naye waliwo bano bannansi bannayuganda okwali John Nagenda Charles Nyonyotono Kikonyogo governor yafa yali governor Bank of Uganda balina akakiiko k'abantu bataano Museveni yateekawo okumuyamba on the political side okureviewinga gundi ezo ezimu era be bayingizaamu the term limit ne age limit naye nga bafightinga kana akawaayiro k'abanyarwanda mu constitution ne bagamba nti abanyarwanda bano tebali gazetted mu constitution ya Uganda ya 1962 tebali gazetted mu constitution ya Uganda ya 1966 ne 1967 ati obayingiza obukyaki kati wano mu 1995 nga tebalina buvoona buddo when the boundaries of Uganda were being demarcated abanyarwanda tebaalimu Museveni n'agamba nja kukimanejinga mu mukiteekemu awo abamu ku bagezi bategeera nti agenda kujja abusing a constitution along the way era abantu abo abamu ddala abaganda kati nga Kikonyogo yabawa obutono abajjawo kubanga yamanya nti nno balina kye bamanyi kye bakontestinze nga tayagala kisigalewo bayinza kigamba abazzukulu baabwe n'abaana baabwe era kino kikulu nnyo bannange bannayuganda mwena gye muli si baganda bokka keep your history in your families and let your children and grandchildren bamanye history wa families zammwe bamanye history w'ensi yammwe nti ne gina myaka 2 mu maaso egijja mu maaso balwanyise the fact that abanyarwanda bali entrenched mu constitution yaffe wano abanyarwanda nga bali entrenched mu constitution yaffe wayagala okuyingirizaamu abahutu asinikinge abahutu as a tribe of Uganda. Hold on. Lindako. Ekintu ekyo nakiwuliddeko nga bakyogerako somewhere. Era nalabyeko n'ensereko Muhammad nga akikoonako nti n'abahutu anytime babayingiza mu constitution ya Uganda nga tribe. Soko kirambula bulungi. Nze nakirabye. Kati abahutu bano engeri babatusiigako ne Rwanda basiga ekifaananyi nti bava Uganda. Kati abanyarwanda abali mu
constitution ya Uganda Museveni byateekamu illegally baagala baclassifying as Hutu eventually. Era bannange kambabuulire kino our unifying factor as Ugandans. Kubanga omuhutu bw'abeera mu constitution ya Uganda ebyo si bizibu by'Abaganda bokka. Ebyo bizibu bya Uganda yonna. Kubanga Omunyarwanda tatudde mu Buganda wokka. Abanyarwanda bali ebusi, bali mu Bagisu, bali mu North, bali everywhere. Ate kye mulina okumanya nti Kagame agezaako okuggyawo Hutu tribe e Rwanda. Tribe n'ennono culture ebeera mu mitima gy'abantu. Bwengezaako enkyo gamba nti kanziyewo Abagisu bajje mu Uganda. Sigenda kuggyawo Mbalu gye bakola as a tribe. Sigenda kuggyawo nnono z'Abamasaaba n'emmere zaabwe ze bali Abamaluwa ge banywa biki. Ebyo bwe bisigalamu tolina ogenda bajja kati gwe wajjawo Abahutu balina ennono ezaabwe n'ebintu ebyo bakola. Togenda kubibajjako bagamba nti temukyaddamu kukola kino oba temukyaddamu kuwasa mu ngeri temugenda kuddamu kuwasa mu ngeri bweki ne bweki. So Kagame nze I'm telling you this, you're casting stones, you and Museveni. Temukola kibi nnyo naye mu writing history wammwe nti mujja kwogerwako ng'abasajja abakyasinze obubi mu Great Lakes region. Mu destabilizing Congo, mu destabilizing Uganda, Rwanda, Abanyarwanda bali peaceful abagala ensi yaabwe nga balina mu nsi yaabwe tebagala bino Kagame byakola. Gye bali naye basirise. Naye kwegamba nabo balinze kintu kwabika balabe nti beerwanako. So what people should know is that kyetulimu bintu bya ddala. Bobi Wine abadde ng'abagamba nti byetulimu bya ddala. Abamu mulowooza bya kusaaga. Bano abasajja baagala ku-eradicating ensi yaffe kutuggyawo. Naye teri muzungu agenda kujja kutandika kutulwanira nga bwe tetwerwanidde. Ugandans should know tetuli liberated, tetulina independence, tuli mu buwambe, twaddayo ensi yaffe bagiresettinga before 1962. Independence celebrations in Uganda is a mockery. Eyanze independence ya Uganda si celebrating nze. Era waliwo olumu nayagala okwekalakaasa nze nzijjawo mu maaso ga parliament ngayegaye constitution yaabwe njigayize maaso ga parliament. It has been abused by the very man that brought it. Omusajja yennyini yayita constitution eyo yajja abusing nze over and over again. He has no respect to that constitution. Why do we even hold it in parliament? Lwaki tugiholdinga tugitambulirako nga naye yennyini yagireeta ajja abusing nze agijjako age limit agijjako term limit akola adeploying amagye akola national resources tatambulira ku nnono ya constitution. Nakyo buli kimu akikuganga bwe yeegalidde ensi ye abagambye several times n'abantu wa muntu yajja kwekolera mwe mutudde musirise mulowooza omuzungu agenda okuva yatulwanirire. Teri muzungu agenda kujja kulwanirira ddembe lyaffe okujjako ffe bennyini. Mumpulidde bulungi genda mu maaso ensi ekuwulira. Teri muzungu agenda kujja kutulwanirira okujjako ffe bennyini. Tali yoyo. So mbe encouraginga musituke nga president waffe bamutaddeko omuyigo gw'amaanyi. Ekyo mukimanye president bamutaddeko omuyigo gw'amaanyi nnyo nga gye nkomeza. Naye mbigayiridde nga tebannaba kubaako kimutusa ku president waffe situke tuveeyo. Bannange munzikirize nabadde nsabye dakika 10 kanveeko fonna naye egundi eno gye nnyina nnyingi nnyo naye bakuba nti nwanirize out of time. Nanga nti ndi kudduka mwami Lumpi nga bw'obimanyi ebyange. Ndi kudduka kampani yange baagiggala, akawunti zange baazifreezinga, LinkedIn account, professional account baagijjayo baagitwala. Kugamba nange ndi mu kategori y'emu nga ne president waffe naye bakuba nti ate nze engeri mbadde mbayambako ku bya technology ndi miles ahead of them. Ndi miles 10 ahead of them. Tebasobola kubaako kye bantuukirira kubanga mbamanyi bulungi nnyo ate mmanyi endegera yaabwe bwekoma. Naye nsaba munzikirize nveeko for now. Maybe ku weekend nja kudda mbeeko ekyama kyembawa okuva e Rwanda. Kati linda katono soko tumwedalira kigedala 5. Ankoze video emisana ku Samusamu simanyi bwogirabyeko. Bwe mbadde ndi mu kwanjuluza omukulu Adonia Ayebale. Brief history kigo badde omanyiko kubanga abantu badde tebamanyi nga buli nyali Adonia Ayebale. Brief history kigo omanyiko additional statement of that.
omwami oyo namuwulirako mu North America mu bantu ab'enjawulo bangi kyova olaba naze nenkonyako ku City Bank bagikozesa in money laundering City Bank era ebbanka gye bakozesa n'abazungu bakimanyi nti bayisaamu ssente ne bazitwala mu North America ne mu Europe okukola emivugo egyo era gye bujja mu maaso awo tujja kulaba enjawulo ejjawo naye nyamba omwami omukogeeko ku bimukwatako n'ebimu ebirala ku weekend okay. Yes, so Abannayuganda mbeere bulungi musigale nga muli bagumu musigale ne pulezidenti waffe tukola pulezidenti kyatulagira naye nanze pulezidenti abenga every 2 weeks avaayo bamukwata bagala mubuzaayo tuleme kuddamu kumulaba tumale emyezi 2-3 nange tumuwuliza nga bamukwatidde bamutuusizaako bubi so pulezidenti ateekewo strategy y'okumulabako fen tubenga tuli bagumu maybe 2 weeks every 2 weeks abeeko kasuulayo ketulaba tusirike tumanye nti tubeere bagumu mu mitima nti gyali naye naffe twekolemu omulimu tuveeyo twelwaneko tubali agenda tulwanirira Mukama abakumbe kuba tunayo ensi yange. Amina. Alright. Ensonga ezo muziwulidde nga bwazirambuludde ensonga ezo. Nabaga video lero tugenda gikwata mpola. Buli omu osobola oginnyonnyoka. Lwaki tubagamba ebintu bino? Tubagamba ebintu bino kubanga bajjawo civic education ne bajjawo political education mu Uganda. Papasire nga tebaagala mmanye bya bufuzi na kumanya byafa bya ggwanga Uganda. Yensonga lwaki history yenna Museveni awandika history nga atambulira ku ye ne banne tayogera ku bantu abayita era babayita swine kuba yayagala history atambulira ku ye. Kati olw'okubamba genti Museveni mwana mujjana nnyina okusigala mu maka ago oba mu Uganda nga ali relevant ayina okubanga akozesa buli kintu kyonna ekyetaagisa okukozesa okubanga asigala akola ki relevant mu nsonga ezo. Kati gwe Munnayuganda ali wano oweredde omwana asomye tokugambye nti emirimu bantu bava Rwanda ne baba initiating mu system ne batandika okukola gwe ng'owo tagenda kufuna mulimu era kyovula nti kati balina ebintu bingi babateereddewo bimutamanyi. Ennaku zino amasomero ga Uganda gonna batandise okuteekamu ebintu ebibatabadde mu masomero bayingizaayo abayimbi ne bajja ne bayimba abateekayo creative dance ow'ekiseegu abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi kati gobadde okimanyi nti okwetola ensi yonna global wise nti Uganda kati ezimu ku nteekateeka za Ministry of Education and Sports eza Geneti za kusiruwaza abaana bammwe nga bakyali mu ssomero mwennyini. Jjukira oli amasomero standard gye bali bagazimbiddeko emabega nga amasomero nga Buddo n'Amagunga amasomero gakuliyetinga art asomesa abaana asomesa abazadde n'asomesa ne bannansi. Kati art akuliyetinga mu masomero gano kuzina mazina ga kiwemu kwefungula oli najja n'akola n'interview ku baana abato. Ennaku zino kati kiririigo mu Uganda omuntu okujja okukola live stream n'awemula. Ennaku zino mu Uganda omukazi ajja nga neekulira jange n'ayogera ebintu byonna biteeka ku mmeeza nga tannakyatiddemu kuba teri agenda muvunana. Bino byonna ebintu biteeketeeke. Mukimanyi nti abaana bammwe bennyini kati babateddewo system masomero nga yakusirwala. Simanyi oba it's part of the curriculum ne kino kiri mu masomero sasukula school fees naye nga abaana amazina ge bazina wewunya omwana nga amazina agayimbiddwaga. Kati it is part of the education system mu Uganda ne baabaabwe tebasomera mu masomero ago baabajjamu kati. Geneti ng'omuntu yakuliyetinga international schools ne baziteekawo. Extra curriculum activities bakola ziri ku international level so sezammwe kati mwezandibadde extra curriculum activities mulimu mazina na bibozibozi bya kisiru. Bwe mbate munabyetegereza mbyetegereze bibiri mu education system kati eriwo essaawa zino. Mu masomero agali ku international level Geneti ge yateekawo abaana balina time bagenda bakola practicals ng'omwana bamu-identify nga nti onajja kubeera mu bazina omutwala mu section y'okubajja onajja kubeera mutunzi waakyo omutwala mu section y'ekibyalaani onajja kubeera makanika onajja kubeera musawo nezinagana agammwe batandise obayigiriza amazina g'ebimansulo disco after disco abayimbi bagenda mu masomero ago bakifudde kyovula nti kati buli muntu yenna gula mu Uganda ayagala kufuuka celebrities oba mwetegereze ekintu kino tikitoko ego omukutu ogwajja ogw'Abachina gufudde Uganda ekintu ekitagasa
buli mwana inagula ayagala kufuka celebrity via what kweyimbisa kuzina mazina ga kisiru nakola bintu bya kisiru kubanga boy babagala kati buli mwana abera kusimu nga nti celebrity nse mumanyi kino mukyetegereze kiri mu centro abaana bonna bali mu centro bonna one botamusanga azina mazina ku TikTok babera mu mbozi ya kisiru bogenda ku pages ezino kubanga ziri educative ezo tebazijumbira babera ku bintu bya kisiru kubanga bakiteekawo ne batekawo ne timu z'abaana n'abawo n'abalinzi nga bo bali mu kusomesa bintu bya kwegadanga ebyekifuula nnenge era nga bakipromotinga ebintu bino nakola ebintu bino kennyini epromotingibwa Judith Kemba bazike nnyini akimanyiiko bulungi nnyo kubanga bikolebwa ne muganya okutegeera gwe ekibuuzo mu Buganda oba mu Kampala buli muntu yenna omwana oba asomye bonna baagala kufuuka basereebu emboozi zali tezinyumirwa emboozi zwazitanga mboozi za kintu kikulu nga tosobola kwogera ku mboozi za kwegadanga kati baddira platform baziwa abantu abaseegu baneeko babera ku social media okuwemula it is part of the life today abavubuka okuta obutambi bw'obuseegu it is part of life today buli kimu kikola nga kijja mu sento njagala omuli abantu bameka okuva mu areas endala abakola ebintu ebyo owerera mwana ogenda kuzina mazina ga Kimansulo owerera mwana ogenda kuzina mazina ga Kimansulo olina ajja n'agamba public nti abakazi mugende mwetunde kati nange mbawagira mugende mwetunde such statement ajogera mukazi alina abaana nenga message egenda tambula all over social media njakiriza abakazi bagende betunde munsi bino ebintu biteeketeeke kubanga mwe baagala mutandike kubeera mbino kyovula nti nebbaale zisinga okuba ez'akabi mu Kampala ziri mu Buganda lulina ajja ne mbagamba Valentine enewedde wonna baategeka ebivumu 80% byali mbakazi nga abasajja tebaliimu what went wrong mwina kye mutamanyi abaana ab'obulenzi mu Uganda bafiira ku speed eya waggulu abaana abawala bagenda sigala nga bangi nnyo ekikolwa eky'obutemu era ekibi ennyo naye nga speed abaana abawala kwe boonoonekera tosobola gitegeera leero twajjira YouTube channel nga ba YouTube bano abakola interview noleeta omwana maina n'omutunuzaamu kamera n'omubuuza emboozi z'ekiseego noleeta omuntu eyeetulidde emyaka 47 n'otandika omuggyako interview ne muleeta abaana bavuga empaaka ne batandika okusomesa empaaka nga bwe zitambula mu ggwanga kiki mutandika okupromotinga ebintu ebyo kubanga kino ekintu kiteeketeeke naye ebintu bino byonna kubanga kati njagala kugamba bw'ogenda ku social media platform kuno tewali batono nnyo ayinza okusomesa nti omwana omuteeke mu kintu kino omwana agende akola ekintu kino oba okwenkalejinga abaana bonna newankubadde ng'osomye ng'olina diguli fuba okulanga okozesa omutwe gwo okugenda okuyiya omulimu ogugonga omuntu batono nnyo abakola lives ezo nga bategeeza abantu wano tukimanyi bulungi nti bajjajjaffe baagagawalira ku kulima naye osanga programu ntono nnyo ezinkalejinga abaana okulima ompulira bulungi nnyo so nga tukimanyi nti Uganda yensi at least ebeera mu season 2 ez'okulima oba ez'enkuba naye n'ogamba omuntu bakeera ku makya kuteekako live kwogera byabuwemu nze kisinga okuntiisa n'okunnyanyamiza buli mu Uganda buli alina essimu ayagala kufuuka celebrity kunyumya mboozi za kwegatta kunywa mwenge ng'emboozi eziri development tezoogerwako naye ng'oli akimanyidde mu kyalo balinayo ettaka liri aido goza mu kyalo abalima emmere ogirita mu Kampala bagirima ku maazi oba ku mwezi bagirima mu byalo bwe bataakyusa enkola yakuregulatinga social media nakutegeeza baana bano nti bw'oba osomye nga tolina mulimu focus okuyiya ekintu kyonna ky'ogenda okukola kubanga ensi ezisinga obungi mu nsi yonna world over zikozesa social media platform zino okusomesa abaana baabwe okubeera self independent
mu Uganda buli gwolaba yenna ayagala kufuuka serebo nibo mbuzo okufuuka serebo ogenda funa mu kitasobola kunnyonnyola waaki kubanga omuntu bw'asoma newoba buliddwa omulimu oyawukana ku muntu atasomye naye ate omuntu asomye bamuteekamu virus mugamba nti gwe tosobola kukola mulimu kyafu naye nkugamba ne bono boyina diguli 7 omulimu ne gukubula e Uganda ogenda kujjeebulayo n'okuddamu okusoma ate omulimu gw'ogenda okukola tegenda kujja mu bitabo byo gyensonga lwaki abantu bangi nnyo bajja ku byo ne balemwa ate n'ekyeyo kiriko age limit nkiddamu ekyeyo kiriko age limit the moment you clock 40 togenda n'ofuna passport n'ofuna visa ng'ogenda kuba kyeyo nkiddamu the moment you clock 40 oba 45 togeza n'ofuna visa ng'ogenda kuba kyeyo nedda togenda kumalako njagala bakubiriza ku preparation y'abanna Uganda eri obukadde 49 plus bw'oba osomye omulimu ne gukubula muganda ng'olina eka y'ettaka mu kyalo genda oyizeko eka y'ettaka eyo nyongera okujjukiza wonna woli mu Uganda osobola okukolerawo bizinesi ng'otandise okulima yes okumujjaga nti ate okulima kuli expensive tewali kintu kyangu mu bulamu tewali kintu kyangu mu bulamu lwaki gwayagala ekibuga nga tokola ogenda kukola mulimu ki kubanga mu kibuga ogenda pangisa mukyale wa mu nnyumba y'ekijjajja eri kyekikubeza mu Kampala nga tolina mulimu jjukira nti miliyoni 49 ani azirimira okufuna emmere ezibeezaawo gw'okimanyi nti mu nsi gye mugenda okunoonya ebyeyo abazungu abasinga okubeera abagagga balimi nga baliisa ensi zonna gw'okimanyi nti abazungu abali mu bulamu obulungi tebabeera mu bibuga gw'okimanyi ne mu Uganda kati ababeera ku Ntebe Road ababeera ku Masaka Road every Friday abakola mu gavumenti abakola mu bitongo byo byonna buli omu avuga mmotoka kuddeyo kulambula byalese mu kyalo kulima gw'oli mu Kampala tova mu bbaala oli mu Kampala tova ku TikTok mwafuuka macupa na chokolo temuvaawo mweze sigenda mu kyalo sobola kubeera mu kyalo buli omu yagala kubeera sire bagenda basiiga siriimu bagenda bavuga empanka mukomekerere nga munywedde enjaga nga muvuddeko naye nga mukimanyi bulungi nti omuntu ogenda mu kyalo bajjajja mmwe kitawo akuzadde jjajjaawo yamulimisa mwanyi yamusomeseza ku mwanyi jjajjaawo yatundanga amatooke jjajjaawo yalimanga muwogo jjajjaawo yalimanga omwemba jjajjaawo yalimanga kasooli yalimanga ebijanja ne babigudde bbe oyo abeera kapito ng'omusigazizza gw'oli mu Kampala okera ku makya n'ogenda n'ogula emmere omanyi alima emmere eyo gy'ali bw'ogirya enkya neggwaawo gy'ogenda ogula enkya ogenda gijjawa kitegeeza obwetaavu bw'emmere mu Uganda bungi nnyo naye abalima emmere batono nnyo Ebulaya jojja abaliisa abazungu bali mu byalo bali well off era omuzungu omutuufu agamba nti ababeera mu kibuga basiru ekyo omuzungu aga nti abantu abeera mu kibuga abasula mu kibuga basiru njala kubuuza landiroodi waasula luddawa gwasula mu Kampala asule najeera asule maki landiroodi waasula luddawa mukimanyi nti balandiroodi abo basinga bwe basula mu Kampala basula mu byalo tosobola gatta school fees ogatte bills ogatte rent ogatte okulya ogatte n'okulabirira abaana ogenda tojja sobola kumalako wabula singa oba osobola okusolvingako ebizibu ebimu ng'obeesinze mu kyalo kijja kuba kikkolera oyina abaana 3 bonna bangalo bunani bakulidde mu kibuga balinga kalooli tebasobola kwekolera kintu kiki ky'oguluminga oguluminga kiki ekyo mweke nyini muvudde Uganda ekizibu lwaki n'abaana okutandika ogamba eggwanga teribakwatako politics bakwata kubanga mbaguluminze nga mbalaga nti life is very easy at any level bw'ona ovaawo omwana agenda kusobola kukola ki nga gomulaze nti buli kimu kyangu bagundi mbagamba ojja kugandira omu yayogedde byolwaliro soogedde bino byekutegeeza bikulu nnyo genda okinoonyerezeeko era okikoleko research bw'oba olina nga wasoma ng'ebyo emirimu gibuze
muganda ngekubiriza genda mu kyalo tofa ku masanyalaze amasanyalaze mu kyalo gyegali bwe gaba tebagali yo funa sola kuba Kampala bwe neekwe bagenda kusekerera ne mu kyoteri agenda kusekerera n'ekyalo kigenda kusangayo ekibuga kigenda kusanga mu kyalo wano wantudde balina ebibuga 84 buli kibuga kyetengeredde tekibesinga ku gavumenti ebibuga ebirimu n'abalimi beba supplying emmere nenjala soka kubuuza comrade wange muna Uganda munanga ali mu Kampala okola mulimu ki e Kampala omuntu okubanga oli mu Kampala ng'ofuna emitwalo 5 omusaala omwezi oteeka okubanga oli part of Kabano group nga bakusasula musaala kati ekisinga obuzimu kyemutannategeera babatega social media nabalaga abantu amuti obulamu Uganda busoboka ekyo bakibalaga nolaga nti asobola kuva Kampala kubanga lwaki wanu akugamba tasobola kuva Kampala tasobola kubulya mulimu gwakola naye ayina ssente aganda tasobola kuva Kampala mubbi bebakulya ebingi ebitambitema abantu bakulya ebingi emmotoka ku street bakulira abantu ababba amasimu ku street bebabbe emmotoka kati yaga tagiva kuva Kampala kubanga babbi omuntu ategera njala kubuuza osobola okujja omulimu Kampala ogw'emitwalo 5 consecutively nga bagukuwa okujja ng'oli gwamba n'ogwo oba owakakadde osobola gujjawa teguliyo kati njala soka kubuuza obulamu ogenda bumanaging otya ku level yoyagala ebeereko ng'okyalina ebintu byetasobola kutunulamu n'otunzaako amaasimu nga wetulaga nkujjukiza kitaawo kutuusa waali jjajjawo yamusomesa nga amusomeseza ku bulimi ekikwatisa miliyoni 15 ogule fuuti 3.5 obeera mu ssiru ekikwatisa miliyoni 3 ogule fuuti 10.5 yakyapa mu Kampala oli mu ssiru lwaki oli mu ssiru abasajja n'abakazi ababala embeera nti Kampala akula addawa wabweru nazzi kuno nga tumanyi nti Kampala akuma Busega Kampala kati ali mpigi nazzi kuno tumanyi Kampala akuma Busega Kampala kati omusanga wa Buloba nagizo twatuma nti Kampala akoma Nansana Kampala wuli agenze anatera ne wakisayiseewo twatuma nti Kampala akoma Matugga Kampala agenze Kapeeka twatuma nti Kampala era akoma Matugga Kampala kati agenze mpaka Kasana Luweero anatera kuyingira Luweero Kampala twatuma nti Kampala akoma eriwa kule oluguudo lw'Ebugerera we watyawo nti akoma sayidi Kampala agenze anatera kuyingira wa sayidi zeggayazeyo munda twayogera nga nti Kampala akoma Nambole Kampala n'emukono yayitawo kati agenda yolekedde mbala ku lw'emukono munatera mulanga ayise mu mabira yeyongeddeyo oyo ye Kampala asenguka mpulira bulungi nnyo oluguudo lw'Ekampala kansanga terukyaliko wawe lukoma Ntebero ditacyaliko wawe okoma kati njala kubuuza gwagula mu Kampala fuuti 3.5 miliyoni 2 otegera lunaku ki ekibuga n'enkulaakulana bikula bifuluma n'ejjukira bifuluma bitya kankunyonyola otegeere akulidde mu Kampala ng'ayina amagezi buli abazimba kati ne basembera okumpi ng'atundawo ng'afuluma addawa afuluma waaguze era entuukatuuka egenda tuuka myaka 5 ku 10 era nawatundewo asembere ng'afuluma mu myaka 30 ogenda kukomekkera luddawa bw'oluvannyuma myaka 10 ng'osenguka obadde ozimbye ng'osenguka ogende wala mu myaka 3 ogenda kukomekkereza luddawa tewali walanga wawo kyekisooka ekyokubiri teri kintu kya bugagga kisinga mmere school fees zisobola okulema n'oga omwana tuula tulye emmere tujja kuyiiya emmere gye mulyako gye mutunda nyongera okugamba nti Uganda eyingiramu abantu bangi nnyo abagulira Uganda abantu bazaala naye ani abalimira lega kudda kwesaba mu Kampala mu akeedi ozimbye amatama sente zonna capital mutadde omwo ebintu bikudibiridde ate omaze obitunze goodwill ate ofunye passport egenze Bulaya ekyo kitegeeza nti oli musiru
tosobola kutuula wansi n'okalculatinga future yo naye abaana bo godiringa naye nti competingere mu arcade one ayina bw'ayita ham ayina gwakubira essimu gamba n'ogwo tasasula musolo yayingiza konteina kati gwakajja obunaku kalina okwemanya ng'obudde bukyali njagala kuga nti abantu abali mu Kampala kati bonna bali mu arcade by indigenous kati batuse ku 50% bakyali by indigenous ate nga buli lunaku waliwo indigenous agala business kyekimugaza business kubanga agenda ocalculating expenditure ne income nga takyasobola kumanage nga alina kuggalawo goloza batunda ennyumba ku social media n'amataka batunda byaki nosanga oli ennyumba yamulemedde ku musingi lwaki ennyumba yamulemedde ku madinisa lwaki mukyuse mentalite yammwe ng'obudde bukyali others temusobola kulwana ntalo bbiri mulwane entalo z'ebyobufuzi n'entalo z'ebyobenfuna kubanga byenfuna biri set biri politically motivated kubavuwaza nkiddamu teri mwana Munnayuganda nakabala oba oli gino agenda kuddamu kufuna mulimu mu Uganda ekyo nkikugambye ono kinonyerezeeko teri mwana azalibwa Munnayuganda nga kitayo mukire Munnayuganda mama Munnayuganda agenda kuddamu kufuna mulimu mu Uganda nga guweze emitwalo 5 either nga weetunda oba wayo bitundu bya kyama oba bagenda kusiyaga ojja gufuna neguno nti genuine ndeese qualification zange togenda gufuna ekyo genda ko kikoleko research gendo kikoleko research gendo kikoleko research nkigamba towakana mulina diguli buli mwaka omwaka gendo kunga batikidde abantu abasukka mu mitwalo 50 bakola luddawo Limu abanga bakadama tebasoma gokimanyi nti enamba y'abakadama abayingira Saudi Arabia kati abasingo abayina ebyobuyigizi butono bayina senior 6 certificate abaana bafuluma kati bakadama bagende Saudi Arabia abayina qualification entono bayina senior 6 certificate abaana bagende Dubai ne munsi z'Abarabu okuba ekyeyo abaana abalenzi ekitono nnyo nabo batandika ku senior 6 abayina degree Chicheche mudusa mu Uganda gaya badde akola mwangu mitwalo 25 aina degree ekisinga okusooka okuba abaana baffe mu bwongo kyekino wano wammanga akubye winter n'afuna degree winter kwe kubanga oli ogumikiriza okusoma ebitabo n'obanga oyagala kwebaka n'oteeka ebigere mu mazzi n'okalula amaaso mpaka lumalako n'amaliriza degree omuyayi n'amugamba nze okuwana omulimu nawo ogumiro gwa mitwalo 3 onoogukola Kampala kati kuva mu park empiba park enkadde stage etandikibwako okuba ya layisi ya 10 wogirinyira wogivira mu ya 10 amagenda n'amaddaka ekakaaga zibale omwezi sente meka tezenkanakana n'omusaala kati oba okolerera ki muganda nge baleme kulimbayimba mbu wasoma sooka okwata ebitabo by'obuteeke ebbali okozese engalabi yo otondewo omulimu gwo nengo omulimu current loguliwo kati mulimu gwa kulima lwaki gwa kulima gobadde okimanyi nti ebitundu 6 ku buli 10 ettaka lya Buganda lyonna gye liyita liriko Banyarwanda bakolerako activities ki balimirako balondirako naye tebalina mpapula zoogera ku ttaka eryo mwe bannannyini ettaka eryo muli ludda muli mu Kampala mwebase mulinganga ngonge lomutegeera basudde nti byali ayimba byali bituufu nkugambye ettaka lya Buganda nagye liyita ebitundu 6 ku buli 10 biriko bagwira Banyarwanda bakolerako activities ki kulunda na kulima gwokola mulimu ki oli mu Kampala yasaamiridde mbukubanga nina degree bwe mutejje mentality musimanyi nasoma bwe bulwadde omuzungu bwe yateeka mu kaddugala oyagala kunga nti abazungu gye buli mu nsi z'abamu tebasoma tebakola
njagala kubuuza mu nsi ze mugenda okufuna mu visa teriyo bataasoma tebakola gwe lwaki bakulowozesa nnyo okufuna diguli kyamakulu nnyo ekikutandisa n'ogati buli mulugu gwonna ogenda gunyooma mutandika okwesikamu eri mentality okusoma is just a qualification ekikulaga nti osomeza empapula but ability obusobozi bwo n'okwetegereza ensi nga bwetambula olina okusooka okussa wali okusomako n'otandika okuyiyanga omuntu okukola kwe kuluwa bw'onoloza nti ogenda kukola mu ofisi ng'otudde mu ntebe y'enyola ofune $5,000 noonya bakuziika ng'obudde bukyali bw'olowooza ogenda kufuna mulimu gwa kakadde otule ku ntebe weeta obeere mu esi genda onoonye bakuziika ogenda kufa pulesa tojja gufuna mu Uganda ekyo kikubuulira musooke mukwate mujje mbiri ebintu byomwe mwasoma simanyi gawo nasoma nnyo manyi oluzungu no sense oluzungu lulimi ng'ennimi endala kyolina okukola kiri ekintu eki kusooka kwemanya nti akajja obunaku keemanya bajjajjaffe baagaggawalira mu kulima abala baasuubulanga kati okusuubula baakuvaamu kubanga baakukalubya bajjajjaffe baakolanga entambula baagibagoma agivaamu where are they nze mba siri ku live ntambula ku social media platform zonna netunanga wait a minute eno ye mentality gye balimu ndiye 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 nengamba wait a minute twetaaga mindset empya nete tusobola kufuna ekizibu mmwe n'abatabadde ku social media kuno fe ababeerako giri emyaka emekadde kwabeerangako omugenzi Dr. Samson babi mu Lukisekka yakolanga program olwokutaano lwabeeranga lwakutaano ndooza akawungeezi yasomesanga Abaganda okutandika okweyimirizaawo baamuta tewakyali agisomesa TV ziriko ono yakwanyaani oli yakyayaani ate kiteeke mu bwongo competition egenda tuuka nga tokyagisobola nga you have to improvise competition egenda tuuka nga you can't compete lwaki abasomi banje emirimu mitono ogenda kukolawa kyekibuuzo nkubuuza tugenda tuuka ekiseera nga mu Uganda buli omu alina degree buli omu alina certificate mugenda kukolawa wano omuzungu yabateekamu ekintu kiri ndisoma naye nga takugambye nti create your own job kino kyenjagala oteeke mu bwongo gwoza lwaki omuzungu teyakusomesa nnyo creatinga mulimu gugwo kulwonga gwe bagita self sustain lwaki omuzungu teyakusomesa topics zibata self sustain how can you sustain yourself in such a situation muli abayigirize mutudde muwolo buli omu alina degree buli omu alina semo qualification muzze kwapulinga mulimu gumu ani agenda okugufuna lwaki tebabasomesa kukulietinga omirimu gyammwe create your own jobs lwaki tebakikusomesa gwokimanyi nti video okuwe muleyinza okukwata akakadde bagirabye video okuwa buli otandika emirimu nebeeramu bantu 100 bagirabye bokka bokka obadde okimanyi naye batuuka okulanga omulimu kitongole bajja abantu 200 babuuze ebyo 200 babadde balaba eri video y'okuwumula obaki kunyonyola kitegeere mu Uganda emirimu mitono nnyo okusinga abantu abasomye naye video ziri ku social media ba content creators bakola osanga video wakumula ngefunye miliyoni emwe eyaba viewer nosanga video nga video esomesa omuntu omujja mu ntegere y'ekisiu adde mu line entufu ng'erina viewer 1000 kati bwe balanga omulimu kitongole kyonna nga guli omulimu ogwo bagenda okwapulayinga abagenza okwapulayinga omulimu ogwo babeera mu 200 kati eje 200 be bali abadde mu kukadde kali akalebye video eri y'obuseegu Uganda weyimiridde awo enjawulo ogirabya ogenda kukolawa omwana we agenda kukolawa
Woyina okusooka otule weegendereze nnyo otye nnyo nga tonnagenda ku video za bisiru nabagwagwa beera ku social media ekiro nga bakumye live we wano. Omaze okusoma oyingidde 25 onoonyeza omulimu gubuze. Kati nyala kuteeka wali omaze okusoma oli mu myaka 20 onoonyeza omulimu gubuze. Si bwe kiri nti ye tolina capital nti ye nezikola passport ozirina nezikola pipa akufuna visa tolizirina ogenda kuddawa. Ogenda kuddawa buli luvannyuma lwa myezi 3 ku 6 batekira abaana bagenda kukolawa. Gochimanyi time egenda tuka ngokusoma tekukyalina mugaso. Time egenda tuka ngokusoma tekukyalina mugaso oyina kuddayo. Kozesa mutwe gwo mbaddewo ntya kikyenjiyiza ng'omuntu. Gobadde okimanyi abantu bonna baneekolera janga batunda ebyokulya ku siku ng'ojje kubanya bakazi bakulukula badde bokyakasoli ku makubo. Kati osanga basika chipsi abeeyeeya ku makubo abo bonna. Ogenda omusanga mwana senior 6 drop out. Ogenda omusanga mwana wa Makerere abavuga boda nga Makerere. Ogenda osanga abantu batunda ebintu mu katale nga Makerere balina degree kubanga yayiye obudde nga bukyali. Ero bazaga nti anse degree munange yansala si kuba nti yamusala tamanyi no. Yali yorazinga rate nti yalina okubeera creative with immediate effect. Kati ekizibu kye tulina mu Uganda nti abaana ab'obuwala basinga obungi. Mu Uganda abaana ab'obuwala basinga obungi. Kino munansonyi maye mujja kunyiiga. Last resort y'omwana omuwala mulamumwe okusurvivinga alina kwewaayo. Yeewaayo kwani ku basajja bassedduvutto abalina ensimbi ezitotogana ng'obukolwa babakozesa ebintu bibiri. One, bwe tebabawonze mu bintu byabwe ebibafunisa ensimbi bagenda basiiga nawookeera wa siriimu nenga talina gy'amututte nenga naye alina abaana bali mu sayizi y'emu. Y'ensonga lwaki mu Uganda mulimu ttendesi nti omukazi yenna ofuna omulimu office bamala kweganzikako. Ne mu bazungu kimenya mateeka kubanga that is a violation of human rights. Era n'okigamba omukazi mu interview omuzungu nti mala kukolamu something connecting. Ekyo kyokka kigobya interviewer ne kimugobya ku mulimu ne bateeka omuntu omulala agenda okusobola okumanaginga omulimu ogwo. Kati kyekizibu ekiri mu Uganda ne mwena temunnakiriyizinga. Ne marriage gy'ogenda abavubuka tebakyalina ssente tasobola kusasitaininga bulamu. Ensonga lwaki buli omu mu Uganda yagala kufuuka serebu kubanga akimwe bwakwata akasimu n'ateekako data agenda funa abantu 100 mulaba agenda nze kati ndi serebu. Mubuuzo okola mulimu ki era obeerawo otya tasobola kunnyonnyola. Yensonga lwaki oli akola ku TV emyaka 40 tavaako lwaki talina pulaani B. Oli akola ku radio emyaka 40 lwaki tavaako talina pulaani B. Boyita baserebu basinga obungi e Kampala 80% bakyapangisa bemuyita baserebu. Kino kiri ku record ki finding out bemuyita baselebrities e Kampala abayimbi abakozi ku TV abakozi ku radio 80% bakyapangisa. Bamanyi kimu kwambala ngoye nakwepostinga nakukola bintu ebyo bamanyi ebyo ne mugambe nti okoze ki. Wabula eri 20% esigadde waliwo abagezi bonga bamanya dda ki ekyokukola era teboogera. The moment osanga omuntu nga postinze ak'obugagga kalina manya embaata ya net. Okitegedde bulungi nnyo. Kati ate gwe omwana omulenzi oli bubi nnyo era buno bakanjala bo basindikira baganda bange abaana abalenzi. Katonda bwe yali yatonda omusajja n'omukazi. Omukazi alina added advantage gwe gy'otalina. Kyovula nti naku zino bakwata ababbi bakwata nnyo abasajja so si bakazi. Abakazi batonye bakwatira mu bobbi.
kati added advantage y'omukazi gireke njogera naawe kabulaza nkubuulira soko jamalala aga 6 pack mu bintu bino soko jamalala agasiba balance soko jamalala agakola dreads n'okulooza nti bagenda kulaba omusajja yenna ebeera nsawo ensimbi ozijjawa ziva mu ntuuyo entuuyo zifuna okola ki okola bw'oba toyagala kukola teri mukazi agenda kukulaba omusajja yenna ziba sente ogenda zijja olina kuyiiya kukola abasajja basinga obungi mu Kampala abo abagaga omu Kampala bayina bizinensi endala ze bakola apart from kwezo zemula ze bali mu kusaa zino ompulya bulungi nnyo bayina bizinensi endala basajja wasanga alina ebimba by'enkoko mu kyalo noga kino kiwunga kyati ndi mugagga gundi enanyini biyumba ebyo lwaki akola side business kubanga akimanyi time egenda tuka nga takyasobola kumanaginga properties ezo na misolo abiveemu adde mu kyalo kati goli mu Kampala nze nkola 6 pack nsiba balance nkola dread saagala kulima ogenda kukomekereza ngo bibagenda kubaka time ogenda kufa bulaza mukyuso obwo mukyuse mindset yamwe mutandika okufokasinga ku nkola y'abajjajja mmwe bw'oba tolina jjajja munoonyerezeeko bakubuli ebintu bye yakola Uganda ekyali virgin nnyo Uganda ekyali virgin nnyo in terms of resources ekyali virgin nnyo Uganda ekyali cheap nnyo in terms of labor ekyali cheap nnyo naye Uganda bwe natandika okutabuka nga ne labor ali expensive resources nga ziri expensive amunza obutasobola kumanaginga bulamu ekyo kikubuulira munza obutasobola kumanaginga bulamu mubeera ku social media nga musinika ebinnyo nga mwogera ebiwoozebooze bitazimba nga mukyamya abaana b'abandi kuba temanyi nti bw'okola vidiyo ng'eno eriyo abandabirako ne bawulya byenjogera ne kati gwe oli ku TikTok ogikumye kuliko abantu 1000 oli mu kunywa mbozi za kiseegu waliwo omwana emyaka 5 alina essimu waliwo emyaka 8 alina essimu awulya mbozi zo ajja kupikinga interest gira emitwe bapampinga mipampinga essensi na knowledge eyo omwana nga agenda kutwala ideology za mwenfu Bobo nyoma agriculture kuba that is the best option in the war etwale yasoma n'atasoma goza lwaki bwogenda ngoziza omusango bakutwala luzira bwe kusinga bakutwala kulima tewali ebibonerezo birala nkubuuza bobo okulima oba agriculture is the best option eri yasoma n'atasoma kubanga ani alisa population ya milioni 4.9 njagala omuliro company eziri genuine nga zilima at large scale mu Uganda nga zifulumya agricultural products at large scale zimbulireyo where are they genda okole research ku Kenya abavubuka bonna kati bazze mu agriculture mu farming mu Uganda mudda ku TikTok buli omwe ayagala kubeera celebrity embooziboze zitagatta Minister of Ethics and Integrity mwina ekintu ekigenda maaso mu Uganda nga it's a time bomb mutakikontrolinga nga obudde bukyali Minister of Ethics and Integrity waliwo time bobo jamutalaba gangs ziri Mexico gangs ziri Cuba oba ziri mu nsezo tezatandise jjo zatandika mu mbeereri mu Uganda nga mulese buli muntu akole kyayagala
Please kabulaza nkutegeeza. Abaana abawala mbemuna baba celebrity bemuyita basire queen. They are slaying kubanga mwabavuka muri basiri. You can donate money anytime anywhere. Kyekibabezaawo. Enswera zibeera wali kiwunya watali kiwunya enswera tebeerawo. Ompulira. Abaana abalenzi mmwe muyimirizaawo embeera y'abasire queen mu kibuga. Kubanga you can donate money anytime anywhere. Batandise n'okuva ku miramwa gyabwe gye baako nti kansome nfune omulimu oba bwe kiba kigaanye ngende nfumbirwe kati baga nti I rather stay single as long as ndi slay I can slay. Eri abakazi abali mu byalo nga bakola ssente. Goza basula kebetu mu Kampala bava luddawa. Abakola eviri mu saloniza bava luddawa. Mwe mbagamba ekigambo kino. Buli muzadde w'olitandika okutereeza omwana w'omulayini. Ole mamofo kasingisa ngo ganti simeyo ogenda kusoma ogenda kufuna mulimu time ogenda tukanga okusoma kuli useless. Nga buli muntu mu Uganda alina qualification bwaba talina mulimu ogenda kukola soko kiteke mbongobo. Mu myaka 10 population ya Uganda egenda kubeera almost 50% ng'erina qualification wakati wa senior 6 oba degree oba diploma buli omu ng'agirina nenge emirimu girudda kiri bakola nga tegiriiwo. Mugenda kikwasaganya mutya? Obumenyi bw'amateeka buva ku bantu abali aida batalina mirimu. Obutemu buva ku bantu batalina mirimu nga bali aido. Kuba tewali gwe bazaala nga mubbi embeera muyitirawo ng'agenda okubba kubanga talina kintu kyonna. Ffe tukulidde mu Kampala Central nga mulimu senta z'abavubuka ezikolekitinga abaana b'oku nguudo. Naye nga mutula okubuuza abaana abo bakonsolinga ng'akubulira ensonga ennafu nnyo ezamudduse waka. Ensonga nnafu nnyo lwaki? Negligence y'abazadde basobola konsolinga abaana okwogera nabo nakubateeka balina kuba. Gwe bw'ozaala omwana tomuzaala muzazi n'omulekaawo. Omwana alina okufuna guidance. Omwana alina kufuna guidance. Ne the moment you street talk those children obalaga nti life is very easy. Muganda wangu omwana oba ogenda kuzimba muti gwa setaala. Life is not easy at all. Zimba omwana nga ne oba ovudde wasobola okuyimirirawo. Tolaga mwana ati buli kimu kiri very easy and smooth. Ogenda kufa ennyumba agitunde. Ogenda kufa emmotoka agitunde kuba kyalaba kyekyamangu. Mutandika okuzimba abaana nga ne oba ovudde wasobola okukozesa ekitundu kyoleseewo n'akidevelopingirako n'akola ebintu ebirala. Yensonga lwaki mugamba nnyo abayini nti bali conservative lwaki? Omwana omwini bamusomesa muga nti you have to be self-independent economically. You can survive ne ku small coin of money ne small capital you can survive. Naye ffe waffe abantu tulaga nti life eri easy. Soma busomi osome gw'osomesa omulimu agenda kukola gwani? Agenda kola gwani? Muganda ngenjala kutegeeza obudde bukyuse enswa bwekyusa amaaso nga naawe evuba okola ki ekyusa. Yessaawa mudde mu byalo. Yessaawa mudde mu byalo. Oba wasoma oba tewasoma Kampala oba tokyasobola gifunamu kintu kikubeezaawo. Muganda wange nkuwagaabwa nga sikolimidde sikusingise. Yessaawa odde mu kyalo. Waki nkugamba odde mu kyalo? Cost of living mu urban areas eri more expensive than in villages. Embeera gye tuyitamu eya bulijjo mu Kampala mukono wa Kiso etandise okuva mu gw'omulamuzi. Obulamu butandise okugaana. Ogenda bumanagingirawa ddako mu kyalo okole by'olina okukola. Bajjajja mu balekayo amataka gye gali acres and acres. Amataka gali aido. Baani abagaliko Abanyarwanda balundirako ente zaabwe. Gwe n'ogamba nze sigenda nakasongola wala webantu bavugira 3 consecutive hours ogamba otya nti wala. Ensi ng'ovuga Kampala okuva Kampala okutuuka ku border ya Uganda 4 hours n'ogamba nti Uganda nene. Are you stupid?
nga abantu bavuga okuva e Manchester ne bagenda e Liverpool oba bavuga okuva e Nairobi n'agenda e Mombasa nga gyakolera on daily basis gwe n'ogamba nze sobola genda Masaka kukuweerayo nze sobola genda Gomba kubeerayo nze sobola genda simanyi Katosi kubeerayo mwe eyo mindset lwekyabali mu mutwe nti nze sobola tewali wala mu Uganda kasi katono weeka tekalinga ekikopo olosinga obadde Tanzania gyosobola okuvuga olunaku nerugwako nga temunnatuuka ne mwebaka kati kankubuuse gw'omanyi nti mu western side of the country abasajja batandika okulima amatooke ku nsozi zaabwe osanga omuntu wa bulijjo ng'alina olusuku ekitono nnyo ekemu nga buli wiiki ekitono nnyo alugyamu emitwalo 3 ekitono nnyo ewiiki alugyamu emitwalo 3 gweze sente z'ofuna mu ofiisi ng'oli kano kagundi kano buno bukiyawa mu ofiisi ng'ekitono nnyo omusajja mu west olusuku alugyamu emitwalo 3 gweze okolera ennaku 30 yazifunidde mu nnaku 7 gwe tosobola kikalikyuleetingamu nti ettaka mu kyalo gyeriri you can do as well ng'oyo muntu kiyakola era bw'ogenda mu west abantu abaavu bali mu kibuga mu byalo teri mwavu nkiddamu bw'ogenda mu west abantu abaavu bali mu kibuga abantu abalinamu kasente bali mu byalo mu Buganda twali tulima ettaka ne lifa emmere evaawa eva mu Maserengeta abagirima loboti amatoke g'olya omanya agalima obumonde bw'olya obuzungu omanya abulima emboga z'olya omanya azirima enkoko z'olya amanya azirunda n'amagi eŋŋano gy'olya mu kibuga ng'olya kikomando buli naku omanya ani alima eŋŋano eyo omanyi wa gy'eva olya fruits ku makya n'olweggulo olinganga kaamugye omanyi fruits gye ziva si tulakita bantu bino mbikugamba mu experience kubaffe twakulira ku nkumbi bajjajjaffe basavayiviranga ku nkumbi nkugambye Uganda ovanga ku nsi gy'ovuga okuva mu kibuga akati n'otuuka ku border within almost 4 hours oba 5 hours ekinene nnyo ng'ogamba tosobola genda kubeerayo ngonga tosobola genda kubeerayo muganda nge tebakulya ssente ne bakugamba nti beera mu kibuga otandike bizinensi kiveeko ddako ewammwe ku kyalo ettaka bajja bajjajja mu gyeriri nyongera n'okujjukiza nti ettaka currently likyali kiipu mu Uganda yonna ettaka likyali kiipu mu Uganda yonna miliyoni 15 okudda waggulu osobola okufuna eka y'ettaka ng'erijja eruwini eriko ekyapa eka y'ettaka osobola ogiteekako bizinensi zo ez'okuluma n'okulunda ng'okolera ku peesiyo tewali kintu mu nsi yonna ekiyinza okuyamba okufuna emirembe n'okuggwako puresha nga weekozesa gw'omanya essaawa zozukka gw'omanya essaawa z'okola gw'omanyi bw'otegeka ebintu byo tewali kintu kikubya puresha ng'omanyi nti nina okutuuka ku mulimu ssaawa 2 wensusirizamu eddakiika 3 bagenda kutema musaala gwange wenkikolera 3 consecutive days omulimu sirina n'okola ne bakuluma emyezi 3 omanyi kyekitegeeza think twice lowooza nnyo ng'obudde bukyali bwe muneerekamu akamba Zulu oba akamba Ayaya akasenguse ennyonyi ekiro nga mwenna mulowooza mujja kufuuka ba celebrity mu Kampala
mwenna muloza muri ku level yemu n'abawamba eggwanga eryo mbasaasidde. Gwe sennaku ne wannaku eyasoma nga toyina mulimu amagezi nkuwadde gaabwa togenda gasanga walala dda ku kijja kyewamma olime. Nkugambi okusoma mu Uganda kugenda tuuka nga tekuyina amakulu nga mwenna muyina diguli. Mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Bwe mba maze kitegeera bekinyiiziza munansonyiwa kubanga ebintu bino temwagala nnyo biwulira. Naye muyina biwulira ensonga abalimenti obagaba ebigambo bino TV bazifuula za buwemu, bazifuula za lugambo, ezimu bazifuula za konjera. Social media bwezze naye ekintu kyekimu kyetandise okwadobutinga ng'oli omulimu gwakeera kumakya kusala mugambo kwogera mboozi zitakwataga n'ombuuza gwe gwoyogerako nga tetuli mu politiko ng'ogeza mu social life y'omuntu gw'ofunira mu luddawa nga tasobola kunnyonnyola. Gwola nze wano nkola program nga ziri politiko ngenda okukwata ku muntu ng'ali mu byabufuzi mu sekita byabufuzi sigenda mu social life. Lwaki? Social life eyo ojja kuyingira omuntu ng'akusinga income era genda gamba kimu nti osisiza kwa juni kubanga talina kyalina mutuufu tolina kyolina. Yensonga kisikola video za social life no. Singira mbulamu bw'abantu kubanga buli muntu yamanyi wamanejinga obulamu bwe. Lwaki muyingiramu nga zze mu politics oba si politics sobola muyingiramu no. Kuba buli muyi amanyi engeri z'atambuzamu obulamu bwe. N'olw'ensonga eyo njera bakubiriza omulango n'ogutakungula. Bw'oba onoonya capital nga wasomako capital asooka liba ttaka. Nga tonnanoonya cash capital asooka liba ttaka. Oba oyina degree, oba oyina PhD, oba oyina masters, capital asooka wawudd over abeera ttaka. Era ettaka lyo osobola okukozesa nga security mu banka ogenda okowolayo loan. Oba onfunye bulungi nnyo mu abasomyeko abalina masters PhD n'abala basomyeko capital asooka mu bulamu bw'omuntu libeera ttaka. 1. Ettaka kw'ozimba ennyumba. Ettaka kw'ozimba ennyumba kw'obaka. Ettaka kw'olima emmere. Era ettaka osobola oddikozesa nga security mu banka okowola ssente. Kitegeeza gwanoonya capital sooka ofokasinze nfuna nti ettaka. Kyekikulu kyabina tebakubuulira ekintu kyonna ekirala musimanyi ngenda gula mmotoka. No, emmotoka kintu kyakwejalabya. Ettaka terigwa ku accident. Ettaka terigwa value. Ettaka tebalitwala bagenda lipakira mu nsawo. You can reclaim your land anytime, anywhere. Ekizibu ekiriwo ekiri ekizibu eki kimu. Mwenna kye munateneetegereza ekisinza okulwaza abantu pressure mu Uganda ze bayita entunnunsi n'abantu okugwa ne bafa bakiyita gambling. Va kwoli zaala, va kuzaala gw'omuzannyo w'amata toba n'ebyuma kye bayita gambling. You gamble with life. How do you gamble with life? Kankikunyunyemu okitegeere. Abantu bangi mu Uganda ng'afuna emitwalo 50 omwezi. Kati tugenze kubakola, sigenze kubeekozesa, tugenze kubakozesa. Tugenze kubakozesa onkulagira lwaki abantu bafa pulesa. Abantu be bakozesa. Sigenze kubano abeekozesa. Kati omuntu gwe bakozesa ng'ofuna emitwalo 40 omwezi. Ng'ennyumba gy'osulamu ya mitwalo 2. Osigaze emitwalo 3. Oyina abaana 3 basoma ku level yonna gye babaliko. Oyina okulya, oyina okunywa. Omanaging otya emitwalo 3 egisigaddewo okusustaininga obulamu bwo bw'oyagala. 1.
kitegeeza olina okukozesa omutwe guno nnyo either ng'oli corrupt obanga okola ebikyamu obanga oli mubbi okusustaininga obulamu kubanga akola emitwalo 5 omwezi abasinga obungi life yaabwe buli mwezi eggwera miliyoni 3 oba 4 mu mbalire ennyangu kati eyo gambolingi okufuna miliyoni endala 3 okusustaininga obulamu bwo ekyo tuyita gambolingi waliwo lwegaana n'osigala mu 5 go nago n'ogala nga tegagenda kumala n'otandika okumyuka amaaso nga anywedde enjaga nga kye kikuledde entunusi zitandise okukuba kubanga life etandise bakugobye ne ku mulimu ye life gye mutasobola kuteeka mu bwongo bwagitegeera nti ate mulina ekizibu kimu bannayuganda mulowoleza nnyo oluwalo temulowooza ku kyanca teri muntu mugwagwa mu ssiru mu bulamu kulowooza ng'alowooza kyaliro nga talowooza kyanca olwaliro ndo omulimu gunaagwawo ekyogenda kukola otya Chobola ramba koboda nakuba emiranga banzise enseweddewo ngendako obutwa anzibya nkoze obikolimidde kubanga toyina backup plan tojina ekizibu sigamba nti walumbe tunenya abantu mu bulamu naye ne bannayuganda basinga obungi mentalite yaffe enfu mentalite enfu kubanga 1 tukuziddwa mu mbeera etali nteeketeeke 3 government yefuga okwaffe yava ku bannansi buli omu yeekolera bibye 4 batuvuga automatic temuli wadde gi eyingira wadde buleeki batuvuga buvuzi tubagamba nti ebintu tubiteekemu tukyuse government abantu beefuye n'empuliza buli lwazo nti eggwanga oliri bwe liri era nowenkubuuliza mu national budget gye basoma buli myezi 6 ku mwaka Minister of Finance yali aleseko ku mbalirira y'ebyobugagga bya Uganda sente zivudde mu mafuta n'agatundiddwa sente zivudde mu golodi oba ne golodi atundiddwa era zikoze kintu kibwe kiti kubanga amayi bavugira mu automatic bana Uganda tebatuge baavaako nobody cares kabere munabyafuzi kabere MP nobody ask kino nkikugamba njagala parliament eno nga tennawunzika wabeera member parliament ayimirira abuuza nti natural mineral resources za Uganda mu budget ya Uganda nga temuzindicatinga income and expenditure yazo bayiza nomojja ko microphone kino nkiddamu nsiba omutwe gwange wabeerawo MOP yenna ayimirira abuuza Minister of Finance ajibuuza owaaye mineral resources zaffe nga temuzindicatinga bwe mba musoma budget batuze bweziti tufunye sente bweziti zikoze bwekiti lwaki kubanga mineral resources Museveni yazitwala tebazisoma mu budget za family under occupation yensonga lwaki they can buy each and every mass destruction weapon kubanga they get that money from those resources ezandibadde zitopinga up ku economy buli mundaba nga basobola okuliyetinga emirimu mu ggwanga mu politics tankwatako lwaki takwatako. The more you come out and you say that you are less concerned about politics, you are fool. Kubanga politics agenda kukwatako. Emirimu tegiriiwo politics agenda kukwatako. Omwana otagenda kusoma politics agenda kukwatako. Batu tetakale politics agenda kukwatako. Akamoto kako bakakonye wa police agenda kujja sibe gwe yakonye. Goba konye poli wa police akutwala kusibe. Gwachite webuza nti buchanga Uganda buchanga Museveni yengira mu government lwaki mineral resources za fete bazogerako ndira zisomeddwa mu budget zingiza sente bwezi kubanga za first family yazitwala nenga resources zizo zange siza Museveni no ekitawanya kati nakino kanchikube mu dakika zinebirizi ekitawanya kati omulirwano guli wa Pilato ekibadde kisustaininze economy ye zibadde natural mineral resources zibadde zive Congo bazi scatinze off kati economy eri bweti ekibadde kimuyambako nga afuna backup ne kuva mu economy ya Uganda kati economy ya Uganda eri bweti
kati bali mu kuzunga bati kijja Uganda kiri very soon kijja ate kigenda tuka ku muna Uganda ogenda kiwulira era polisi tankwatako ajja kukwatako kubanga buli sente lwezibula mu saturation bagenda kamagwe buli sente lwezibula mu saturation ya economy ya Museveni mu ggwanga lya Uganda bakamagwe bagenda kukolera amateeka nga kakukamamu sente mu any possible way bagenda zikamamu gwe indigenous bajana tuko okuregulating movements zo bajana kutuko okuregulating amazzi gonywa emmere gyolya bajana tuko okuregulating otutu webaka nga balese etteeka ly'okuzimba yes wadde libaddewo kati liri more regulated ndigenda kutandika okukunyigiriza naawe abadde asobola okuzimba kiyo kimu nga tukyasobola gizimba kubanga you have to pay all the dues olyoka otandika okuzimba akayombako kati omale bakuggyeko ettaka kubanga epropose ejja nga tokyalina kyabwannannyini ekitawanya omuzungu Worldova baba bajjako ettaka mbadde mukimanyi ekitawanya omuzungu Worldova baba bajjako ettaka tebalina ownership ku ttaka nawe kibagala okukola Uganda nga tokyasobola ku owninga land kibagala okukola naye nga tebajjajjaffe balwanira ettaka eryo buli munna Uganda nga yeegalya mu ttaka libagenda ddi kujjako kubanga bamaze okuyingira mu system bagyetodde kati bali mu kintu ave Rwanda nga alina senior 6 certificate namuteeka mu university za Uganda ne bamuba handlers ne bamusomesa n'akula ngembaga y'omusajja ayebale Adonia ayebale video ngikoze emisana gyeri ku YouTube be abantu abali mu saturation kati mubasando babajjawo kuba temumanyi nosanga embata nteribula yevuma Kyagulanyi asula mu council flat owali kusereza government zaalya nga ne Kampala ati okudde kubanga talina kyali nayo eba nange taxi kati ya 15 lule badde ya 13 ezebbiri ezeyongeddemu government yezikutaddemu kubanga balina banyonyonta bananga amasanyaze gabadde ga 10 kati gafuse ga 15 government yebitaddemu kubanga talina musolo bananga amazzi kati unity egenze simanyi kulunana ebadde ye5 lwachi ezo bozongedde musera kuba government yezitadde bya bufuzi school fees omwana badde wakamusa kati bugenze mu 205 government yezitaddemu bya bufuzi okitegedde ekintu ekyo ojja kitegeera ate nyongera okujjukiza nga nfundikira n'ensi ze mwagala okuddukamu zirina ebizibu byazo nazo zirwana bagwira kufuluma nsi ezo ziddeyo era n'enkola eyingiza n'okufulumya abantu etandise okukyuka omungereza yakugambye nti omuntu alina dual citizenship ng'olina passport 2 bw'ofuluma n'ofulumya ku passport y'ensi gy'owava nga tofulumiza ya Bungereza toddamu kuyingira Bungereza n'ensi endala zigenda kikopa aside applications mu nsi yonna zaakyuse ensi zigobagwira bwe mulimi okulwanira ensi yammwe mugiwadde eri abagwira kubanga temwagala kumanya mujja kumanya n'olw'ensonga eyo njagala okubaagaliza okubeerayo kulungi mukaba tujja kusinkana ku Sunday saa zijja kubeera 2 ez'akawungezi nabanfunya amaanyi n'obudde video gikomeza ano mukaba bankubira bali kubeerako mweraba